mbadde ngamba somesa nti omulabe atwagaza ebintu bisatu naye mukwegayirira n'okusaba nga nzija okwogera gye muli Mukama nnyongedde ekyokuna oba oli awanampa n'ekyokutaano. Ekisooka omulabe wayagala ofe, ekyo mwena mwakimatira. Ekyokubiri omulabe waakwagala mu kkomera ate ku musango gwa Nnaggomora so that toddamu kubaako kye weekolera, oli musibe. Ekyokusatu omulabe waakwagala ng'oli mwavu nga gw'osembayo omuntu obo y'obwavu nga n'abaavu bakuyita mwavu. Ekyokuna kaakati Mukama kiyambi kudde omulabe waakwagala nga waya teziriiko. Akwagala ng'otambula oyogera wekka, akwagala nga bakututte ku njegere. Buli lw'olowoozaamu bw'oti olaba tewali solution. Ayagala obeere ng'oli stressed, oli depressed, ekivaamu ogw'eddalu. Akwagala ng'oli zolo. Akwagala nga waya teziriiko. Ayagala nnyo enviiri zo zikyankuula, oyambale ebitakwatagana, engoye ozambale bikukuje, engatto ozambale ekibaliga. Ebyo bye birowoozo bimala bagani mumulabe yali yeewaana nti alina Katonda. Mumulabe yali yeewaana nti alina amaanyi. Mumulabe yali yeewaana nti musabi. Mu by'oba osaba Katonda musaba obeere soba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Era nze nsabira nnyo abantu naddala abo abalabika nga aboonoonese kubanga tibamala goonooneka. Emabega wa buli ayonoonese nga n'obulamu bugaanye waliyo omulogo. Abantu bangi abaagala abaana bo banywe enjaga boonooneke. Bakazi bajja beesindikira eddogo, abaana ne badda mu njaga. Mwana wabadde omugezi ennyo, a student n'afuuka ekitagasa. Ye n'asanyukira awo. N'omubuuza nti ensi ogenda gikungula kweri? N'aloga abalenzi ne badda mu njaga, n'aloga abawala ne badda mu bwamalaaya. Buli omu n'atambula mu nsi nga talina mugaso. Abantu ne babayoolanga ne babateeka mu ebutabika. Baagala mugwe ddalu. Katonda baba akyakuyamye ng'akuwadde obulamu. Mwesibeeko nnyo nga ne ssente tezinnajjanga n'embeera tonagivaamu, obeere ng'otegeera. Musabe okutegeera.